Tuli mu kaseera kakwaniriza Omukila. Abakyala abali eyo bannange mulekeraawo obutaaniriza babba bammwe. Oyaniriza otya Omukila? Owaaye bugambo ki bw'oteekeddwa okukozesa obunyuma obusensera amatu g'omwami n'agamba bannange ono omukyala nze amulina ye nga baamutendeka. Bannange engeri gy'ofumbamu emmere yo yeegifuula emmere ewooma, naye w'omala geefumbira manya n'emmere yo tegenda kuwoomera bali. Oyaniriza otya Omukila? Abakyala njagala ongoberere, njagala ompulirize bulungi nnyo, naddala ggwe omuntu ali mu mukwano ate ng'ebintu bino obyetaagira ddala. Bannange omukwano gunyuma, teri kisinga kunyuma nga mukwano ku nsi eno. Kwata bulungi omwami wo mugambe dadi nsanyuse okukulaba mukwano, okimanyi nti nno obwedda nkwesunze, okimanyi nti nno obwedda neesunze embolo yange eno gy'ondeetera. Bannange ndabira wa eno yonna yange, bambi nsanyuse okukulaba. Okimanyi nti nno abaana babadde bakulinze babadde bakulinze taata, kwatako wanene olabe, owulira batandise n'oleeta omuziga, amaziga, ebintu nga bwe bityo. Ate ebigambo bino mukwano bw'oba obyogera tobireeta ng'ali mu katale, yogera n'omukwano, yogera n'eddoboozi eddungi, yogera n'eddoboozi ery'ekimmemmette, kwegamba ng'oli asobola obbiwulira olutsiko ne lumuyiwa n'agamba bannange mukyala ggwe leero ngenda okuzina. Bannange kambabuulire mmwe abeefuula bakasiru, n'obeera mukwano ne weefuula kasiru, toyagala kumanya, ogimuteereddewo kyokka togiwaana, agukuleetedde, gwegolodde bulungi, ogaanye okuwaana. Lwaki towaana mbolo ya bbaawo ng'ate egenda kuzina ggwe? Mwana mulenzi naakucakala, naakubuuza swiiti ompulira, ggwe ng'osirise, mugambe ko nkuwulira. Weebale kunzina mukwano, weebale kundeetera mukira guno gonna gwange, naye wannange dadi nze mpulira nga n'obwongo tebukyategeera kubanga gwe onzina bulungi. Bambi nsanyuse okulaba, weebale butansuulirira, weebale kwagala, weebale kunaga kwagala. Kaabamu tibula naawe, okimanyi bino ebintu binyuma nnyo ng'otibula. Ate nammwe basajja baffe mutuleke, okimanyi nti nno nammwe muba mwogera biba bitunyumira. Nja kudda nga nkubulira omwami mugambo ki bw'olina okukozesa okuwaana omukyala wo, okulaba ng'akuwa amazzi gano agasammuka agaserera ge tuyita ag'olusootosooto. Bannange okimanyi nti nno emmana etaliimu mazzi tewooma, okimanyi nti n'emmana etaliimu etafeesa tewooma kuzina, oba tokimanyi? Tuli ku bakyala okwaniriza Mukila ate nga tujja kuleetanga n'ensikina y'abakyala. Tujja kuleeta n'ensikina y'abakyala. Omukyala osikina oti? Owaaye gwe woba osikina osiiya? Osinda businzi? Ye gwe osikina oba owuuna? Biki by'okola binyumira omwami wo? Ddala ddala yali akuwanyeko n'akugamba nti bebi onsikinira bulungi, saagala omale kusikina, bambi eddoboozi eryo. Bannange ebintu nga bwe bityo omukyala. Bannange yaniriza omukira gwa bbaawo, gimukube maaso, gimulage, tibula, kaba amaziga nti bannange dadi nze simanyi na kyakugamba, ebintu nga bwe bityo. Bannange kambabuulire, obwana buli eyo obugezi bujja babbako abasajja bammwe, bujja babbako abasajja
bugambe bannange. Kano akaana sikaleka ate nga gw'oli muntu mukulu. Please muyige okuwaana emikira. Tova ku Mabereze Herbal Products Limited wano nga bakulu bokka be basaanye okubikula evidiyo zino eno kubanga ate tukola ku nsonga za Mukisenge. 0707171714 k'ogenda okubeera ng'oyita otufune. Gwe wena atamanyi kusikina, gwe wena atalina mazzi, gwe wena atamalako bambi nga ddakiika 2 ng'ogwa, gwe wena ayina akantu akatono mukwano tweyune tujja kubeera nga tukutereeza. Subscribe ate era osharinge. Tova ku Mabereze Herbal Products Limited. Bannange omukwano gunzita.